Namakula yavuddeyo n'agamba eggwanga emu ku nsonga lwaki ye ne Amuza bali bati. Ali ku mukutu twasanze okulaba. Thank you so much for joining us. Tukusaba subscribing, tapping the notification bell tutambule wamu. We are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Bakakensa mby'amataka bagamba okutandika n'akadde kamu n'ekitundu osobola okubafunira policy nga Jolo. Ate gwe ssebo banyabanda we are sponsored by Zaid Lighting Center. Bakutegeeza nti amatala gonna ge weetaaga mu nnyumba olina yakupangisa, olina yawaka, olina hotel, restaurant, apartments. Amatala gonna tugayina. Jangu otwettanire. Hotels, hospitals. Roma Namakula, oyabadde ku interview ku mukutu ogwa NBS. Yavuddeyo n'ategeeza abantu nti si mukwano gokka. Post gyakoze ina mukatono nnyo. Tangabe. Yavuddeyo n'ategeeza nti love alone is not enough to keep a relationship strong. There has to be friendship too. The butterflies fade, but if it is truly your passion, that's what matters. Find friendship in your relationship. Kituufu ekyo. Nga kiraga nti ye ne Hamza abenge va mu byokwegatta wabula bali bati as in friends. Anti ne kali kateekeko. Abenge ye tuwooma. Abenge ekyembamanyiko we are sweet. Bamalaya. N'omulamwa gwabwe oguwulira tetutula tusuulumba busuulu. Amuza yamujja wasi mu ddwaliro nga bamukebera naye ekyo kitulaga nti Eddie Kenzo ne Rema tewaliwo friendship, waliwo battle. Okusinziira ku mawulire genfuna nze relationship ya Kenzo ne Rema mbu bino byambu. Kenzo yagala kulagako mukulu bebe kulu nti nsobola omutwala. Ate kigambibwa mbu Rema yali muntu wa mugagga. Ebiseera ebyo owulira Rema wayagala Rema tamanyi nti yali backup wa gundi wa bebe. Ebiseera ebyo kyali kizibu okubeera ebiseera kyabanga kizibu omuwala okubeera mu gulupu ng'oli mulungi owa dimpo omugagga ow'eriisa era ali mulungi kyali kirungi nga kirina lwakuba batugamba yabagamba ki abambi awo bamuwayo nedda bambi abantu bwe batyo. Kati omuntu ayinza okunyumiza emboozi ero okkiriza alyo ekimwaki ate era byali bibiri kupinga ku Uncle Bebe na kutapinga ku masanyalaze. Akayimba kamukazi yalina siti ya Losi kabuna Siti ya nga relationship wetandise Rema nga n'okumuwandikira oluyimba naliwo waliko tekigenda kusinga. Owulira tekigenda kusinga. By then Eddie Kenzo yali w'amaanyi nnyo nga ne Rema amwekuga. Kenzo yalaba nga alina superstar. Nga ulira zonna egundi kulungula buli luyimba lwe yali akuluba lwali lw'amaanyi. Ate ekirala nga Kenzo balwala nga Rema bambi ajjamu ekukuutirizaako myanyuma yazibandi kumba Rema yatapinga mu masanyalaze g'oli. Ate oli alabika tewali bagamba amukwana amala mukola byamukoze amuleka mu nyumba okumala emyaka n'agenda mu zibikiti. N'abanga takyavayo n'avayo n'agenda emuloko we bamukyawa wajjukira nti omukazi yali akola ki? Era omukazi yagenda nga omusajja kanjagala si mukwano gwange just wasusu n'agenda n'asuulumba mu ddwaliro.
Chobanze relationship endala gye nali njagala gye nali ngende kwagala yene Walukaga yamuhagala yali wa mawulire akazimba ku Martin Road. Walukaga is a loving person. I use a couple of Nandi Similao. Anyone. Abasajja bakadde nga bayina love. Walukaga simu kadera kuyimba Tintinga. Asinga president. Asinga president. Yali okumulembe gw'abasudde. Walukaga sewe yayima. Asudde yakafana mu 1995. Walukaga yasomesa Segiri. Segiri yafayina emyaka 3. Walukaga yamusomesaako. Ati Walukaga yali teacher. Yagala musomesa Segiri Nyamupitu nga Walukaga n'emyaka 3. Walukaga dayinga enviiri. Bano n'abantu abamu nga naturally tebalina envi naye yaziga. Agenda mu fashion. Bakwana wakisinga. Bane bakozeka wakisinga. Naye bayina wherever kyayogedde kituufu kyekimanyi kiri ku mirembe nawe mirembe tewalonda friendship walonda business fame wetunagattawo tugenda kukola erinnya tugenda kukola website kyoba 5x5 simanyi video kati ziba isinze challenge so kati mirembe nze kulina kali bwe kati olina kato kyawinga mpola. Women, go where you loved, where you treasured. Baina omukyala yenna tolina kufumbira muntu gw'oyagala. Funa omuntu akwagala. Lwansonga ffe abakyala tuyiga okwagala mangu. Nze wendaba nga ono simpampa keya, anfaako, ambuuzaako, ekizibu ekinuma naye ekimuluma. Tuve mu bino bikatemba byawaalidde bano ab'okukyalo. Yani walidde sinnalyafuna kyolya nakuteerako ssente. Nakuteerako ssente nga talina kulya bulungi. Okategeera. Naye wawaliriza nga bwe atakyakwetaaga. Ate abakazi batandikira okwagala nga weebale gwe ng'okooye. So omukyala yenna ali eyo bambi yagala omuntu fumbira omuntu akwagala wabula si gw'oyagala. Wabula mwatwogerera. Temujja kukola ki? Tugenda kumalako myaka 2 kati tuli mwemeka. Bakakakira we yagwamu ne wano twogera amazima. Kako netubabuuza n'obabuuza. What happened to the pick 7 week? Abakyusa mukyusa. Ekyo nakigwa. Netubuuza n'ekirala. Idi twabawa ebifaananyi. Tebyanyuma. Kale. Rema n'amakulu era we yabadde ku mukutu ogwo yabuuziddwa ku nsonga ku incident eyatuusewo ku muyimbi munno omukyala Tracy Melody. Tracy Melody yabadde embaala eyo ng'ageze performinga omwana n'ajja amukuba ku kabina. I don't want those things. Jump ku show. Sex harassment. Yes. Rema yagambye wa. Wamuuza ku kya Tracy Melody n'agamba. Gubadde kyogwana. Yagambye what recently happened to Tracy Melody also happened to me some time back. But it never made the news. A fan touched me inappropriately and I reacted by hitting him with a microphone. Now, nina akafaananyi kenjagala okulaga. Mwabayimbi abagira just mwina bwezi nakajanja kambalage. Wajja abakubanga vinka naleetawo tteke kwegamba Swangs yesoka ne training amwekyo. Yesoka ne training abantu baayo. Nagamba any kind of mistake fanyi bana abajja okumanya bino bye bakola nga Spice ne bamuwa kiss. Ne bamwebaka. Ya kiss byali planned. Yes. Ne biwevu ne minywa.
waliwo akafaananyi omuyimbi omu ono edda nga omwana amutaddeyo olugalo Mary Butter tirika ne Mary Butter bamukuba kati kyogamba nti abo bo bakola nnyo okusinga oyo Irene Namubiru omwogedde kati oyo ye negwe ng'abana yali awe yakolesa emikono ebiri kateekeyo there are some people who don't mind and there are some people who mind. What people want to know. Who? Otekawo n'akalaba ke bamukuba akatressman ne bamubuuza tressman neno bulandi eriwo esinga kitiibwa kye beeteeka mu jikira bakatuwa gundi abayimbi mmwe you're not so special. Engeri gye weetuuze mu bafaani y'engeri naffe gye tuba treatinga mwali mulabirako bye waniitaka walya nga bamukutte ku bbena ekyokoma okwambala obwo omuntu nange ndi muntu balinaye bafaani ba bwena osebujjukira stage ebeera waggulu tubeera wansi bwena otandika okutulaba Junior camera person waffe akulawo bati n'agiyisayo ate n'obuuza okwata biki abayimbi mwega okwambala obulungi. I remember a certain saga gundi Rachel Kewe yajja na performing and then ne balaga paddy then asoka navayo n'anyinga but I think it's dress code y'abayimbi. Dress code omanyi oli mu nsonga ozza oyambadde mini toyambaliddemu kabayika paddy lwaki tebaagira ate n'ekirala abayimbi mutandika okuteekamu ssente mu bantu mubeerere security detail. Olaba abayimbi America oli okalabyeko nkalabye genda mpola otokkiridde nesokoddemu oyambukemu kati naali ku TV babulira baagala okulaba kolaki yali atya soko yambuke nawe osikale. Now on a serious note abafani baffe respect also our nze I strongly believe neyo saga ya yoyo Tracy Melon jogera era bikayagipanga it was planned eno bakwogereko era biki gwe lwaki okkiriza omuntu akwateko omanyi kino babateeka omuntu yabeera ali eri akola ki ayimba ng'ebirowoozo omuntu gwe atapulaninga yewenyini wajja yali avaayo nga bayimba nga waliwo akoze kakkulu bali wabbali yali ku stage ayimba n'amugamba gwe ssebo fuluma nazze kuyimba mukoze meeting saagala kuba nange nagamba wini otujoze nze saagala kulaba ng'oyimba kulwaki obeerawo n'amuwa eddakiika ezi n'amugamba kansireyo nnyimbe obiddemu okuba akakiiko ati wokuba akakiiko kaakano wokuba akakiiko obeera okyusiza mayindi yaki ya audience ntibamanya tebakyampa attention ne bagikwata ate nebagikuwa yamugamba bugambi nzizeyo ku stage kuyimba oddemu okakuba ate omuyaye yaddamu oyo bemanyi niwagi oyo yemumanyi muterawo omukono kwese naye nga bannanga abayimbi mwenna gye muli yes tetwagala babayiseemu maaso kati mulabe oyo omukyala kyogamba oba yakwata emikono ebiri tolaba naye yafukamya ne Mary Butter yabuuka. I strongly believe omukyalo teyali ngamba kyengamba nedda asuluma busulu nedda oyo tasuluma n'abemmamba nga balidde baganda baabwe mbweno ya tosi mbuuze siri wattosi yagamba ayagenda mu palamenti apetitioninge etteeka ly'emamba eri emiziro ab'emiziro obuteerya
alagenda mu palamenti ya Buganda bakyuse ensonga waliwo ogwa kantu nga mubutuufu shuwanga future ye eryago Irene Namubiru yono gwolaba waneeno naye bakimukolako Rema kyagambye naye bakimukolako lwakuba tekyabuuminga nnyo naye Irene Namubiru naye kino simanyi balina comment gyali akyogeddeko but ladies and gentlemen mumanye kino for you artists mainly abakyala people will take budget, they will handle you the way you come. Yes. When you come on stage nga you're sassy, nga you oyambadde nastily, nga of course nafa abasajja. Waiwo wojja ku stage nga toyambadde nti kamini. Naye ng'oyambala akatimba nga oyambadde simifulu. Era onsikiriza okukwata. Kone oba oyambadde kapale nga kakutte. Kati kankunyonnyole waliwo omwana bannange nange bwe nali ewantu. Walayi natunulira surprise. Nakwina njagala mukwatako. Anti abasinga bo bamanyi kati ng'omukazi wabaze oyimba percentage esinga abatazeeyimbira bakazi abazeeyimbira abasajja in order gw'okwentayisinga abasajja bo bakimanyi nti olina kukola ki okunama naye Joanita Kawola artists like Rema Namakula they have been performing for quite some time. By the way, Rema takunama yes gwemanyi awo muto atakunama anti ekyuse mu video naye ku stage takunama mu video watulaga ku kisambi kati ze Rema Namakula watulaga ku kifuba sinaba kumanya dress code ya testimony we yabadde tuizo kwa dress code yabadde nungi yabadde yambadde ka suit bulungi ga ya black anti ayinza okwambala nga akubye map ye Uganda kati n'abalala mana yevudde n'abalala ba promoter tubanenyamu when you organize a lady take out security oba olaba abayimbi abasinga abayimbi abasinga abazungu wajje waneeno akuwa ne stage bwajagala nangamba njagala abantu babeere distance kuba njagala basembereki namwe abayimbi abakazi mu kiyige nti oba ogenza oyimbira abantu waliwo essaawa zoyimba ng'abantu twavuddeko kuba kati wano obudde buno bulaba omukyala ayimirira yayimbirako so obanga ssaawa zaali nga zakumayuuka omwana agenda kukuba bayiro gyuli naye okimanyi ye Mary Bata yababuukira bubuukira tebamuviira bamukuba alufu naye n'omusajja naye bannaye agira ku Mary Bata oba ku musajja naye Mary Bata Mary Bata yali ayina kana akayimba k'essaluuti ekisooka Mary Bata esooka alinganga sikolimaze amazima akyalina ku pendi Mary Bata bikole watugamba ogenda tuwa kasente kyaga naye eno video omuntu abaye talina gikomentingako eyokunama abaddo naye yemanyi okunama nasooka kuba mapu ya Afirika banna ekisododo nekidda ku ngulu juzi omwana yakuba essimu n'agamba weebala otupale nga Susu ali ku ngulu ampya tebasuulibwa busuulu totulifumita bikyali nawe bakuwayiriza okumalwa kuba bali babiri. We are sponsored by Jolo Quality Properties. Bakutegeeza nti batunda ettaka kakadde kamu n'ekitundu mukwano gwange ali eyo nga toyina poloti bannange teri wuwonga wala mukeere ku makya newolabidde eno vidiyo girabye essaawa mmeka bwenkubira ku ssimu ennamba eryawo ojje tukulambuze tulambuza bwereere tetusaba wadde 10 naye nkukuutira ojjemuko n'akasente ku nsonga oyinza okutuuka nga kirungi ate ng'olaba waliwo ayinza okugitwala saba nange apo ezimu estates eza Jolo eziriwo empya n'ebbeeyi yaazo abantu banyume bayiseeyiseemu Liyani kyagambye kituufu estate y'ekawuku bannange abantu bagirwanidde bulwanizi
omuntu ajja n'alwanira poloti 5 ate n'azisasulirawo kati kawuku tusigazaako poloti 10 zokka tulina kalagi tulina kiyunga ze tusigazaawo nina kifumande sewaali kati kubako yenamba gy'olabaawo tugenda kubeera nga tulambuza bwereere tetujja kuyadde n'ekikumi gwe just kubako yenamba otekemu appointment tugenda kubeera nga tukulambuza. We are also sponsored by Zaid Lighting Store. Bakutegeeza nti amataala gonna ge weetaaze olina apartments olina restaurant olina hotel olina essomero olina club jangu otwettabire tukuwe amataala agali ku mutindo agatanywa masannyalaze ziri wansi tubeere nga tukwatagana twongera okubaza mwenna abalaba vidiyo zaffe abazisalamu abazitambuza kyemukola kyamaanyi naawe walina bizinesi nga wandyagadde okulanga naffe tekirina buzibu nkadukolas oba osobola okuba nga otu inboxinga ate tubeere nga tukwasaganya bizinesi yo mu mbeera eyakali. It has been me simple apo ne mama yange mubeere bulungi. naye omuntu n'omusaba data linda omuntu n'omusaba fiki friday n'akugulira data w'ennaku ebbiri gwaniguzi abaziba ne sente zo naweziba sizange nsiimeeko musabi kali asiime komanini